Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Abantu wanaowatwala mkulu na tala singo kweta kosa siku. Mbagala mukole Omukama. Wawechumulekita kwawo n'ekyanga eky'olubeerera kibakire batebenkere emirembe. Amiina. Wawechumulekita kwawo n'ekyanga eky'olubeerera kibakire batebenkere emirembe. Amiina. Ekitangalo eky'olubeerera kibakire batebenkere emirembe. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Mukama tuwulire. Ayi Kristo tuwulire. Ayi Kristo tuwe. Otusaasire. 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 Ebikolwa eby'essanyu ekyokutaano, Maria omutuukirivu azaala Yesu Kristo mu Ekereziya, atwala Yesu Kristo mu Ekereziya ng'ayigiriza abakulu ab'eddiini ab'empisa ennungi ey'okuwulira bakulu baffe.
Embe Maria wejjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda assaabire abootu kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Embe Maria wejjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda assaabire abootu kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Tugezaako okubakungaanya ndowooza twetaaga sente ziri wakati w'emitwalo 5 n'enkaaga. Njogerera ndowooza tulinawo emitwalo 30. N'olw'ensonga eyo akabbo katonda yeetaaga okungulamu baluzaale esente leero gabaawo obutongole nga bijja kigala okulukuulu tujja okumanyisa rozaali yonna okusembayo naye ffe era nga bannalozaali tusigala tusoma SAPPULE nga tugitambuza lwakutaano ssaawa 11 tusoma SAPPULE ati lwe tunaddamu rozaali mwezi gw'ekkumi kuba rozaali beera buli mwezi gwakutaano gw'ekkumi awo nno wabali abasobola okunyongera ku kabbo kano kagaso gaasi twagenda namikolo weerya ogere tugiseeyiseemu omukungu wa kabaka ali wano ye bwanakwata kabbo kano mwanyina zakoza ati agambyenewo ajja kutubaka kapita tweyanza emikeeka twabalamu gyali gyetaagisa emeka butuufu twabadde tetunaki naye nga bwe bagambye nti tubulako emitwalo nga 2 kati mwanyinaze kapeti eyo banga yameka wangi maama nange nyongeddeko 2. Yosefu Mwimazi. Era gw'omukaaga guggweerako Maanyi Yosefu. Olina okumwebanja. Ennyumba entwalira omuntu. Ennyumba? Bantu omubazi n'omukumamu. Kandi balina okumala baliko n'endabibwamu bakola kayisiyeera basira kumusolo musente bamama kutanga miezi n'emitwalo 23 n'enkumi 5.
Gojuna gojusa abamwegana Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Africa Kenya yote yavira Godikutanyisa tulikutenda Ave, 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 Ave Maria. Kulinyana pasi lya mwana ya moyo mtuki. Amina. Abuluganda mbanyiza n'essanyu mu kikola kino ekitukuvu. Katonda kyaffe. Nema y'Omukama Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okisa ekimu okwa mwoyo mutuukirivu era nammwe ennaku zonna. Tuzze maka gano mukadde waffe Muganda waffe omwana waffe Lukumu tusaba agawa omukisa ffe n'abazze mu kitango kino Omukama atuwa omukisa. Tuzze sikufundikira Omukatoliki yandibadde asomya waaki ekikola kya SAPPULE ekimuluma. Tuzze kwongera kusaba nnyaffe Bikira Maria atwongere amaanyi n'enneema ey'okumujjukira nga ajja ttuntu awo no mbeebaza batambuza SAPPULE n'amaka gatwaniriza tugeebaza ate Mukama ayingira okutukubira mu butuukirivu tumwetondere tumuweze ekitambo kino nga temusangike. Netondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Baganda bange kinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Munsinze, munsinze, munsinzire ddala. Kyemba neegaya Mariya omutuukirivu embeera n'emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okusabira eri Omukama Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa tusonyiwa n'ensobi zaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Oh, Lord
twegayirire. Ayi Katonda twegayirire ffe abaweereza bo n'abazaana bo ky'okubeera abalamu gy'omwoyo n'emubiri ate ku lw'okusaba emali y'omubererevu embeerera ennaku zonna twonyinaku ez'omunsi muno otufunyise mu ggulu essanyu etaggwaawo amaka gano ogawungusa naffe otubeere kumpi bulijjo kino tukikusabanga tuyitabye Yesu Kristo Mukama waffe awangala alamulawo nawe mwoyo mutuukirivu mu mirembe n'emirembe. Mukulu ddala Maria goli mukulu ddala Maria goli mukulu yaffe oli mukulu n'amasolo oli mukulu yaffe oli mukulu n'omubiri gw'oli mukulu yaffe oli mukulu n'amasolo oli mukulu yaffe oli mukulu n'omubiri gw'oli mukulu mukulu ddala Maria goli mukulu ddala Maria goli mukulu yaffe oli mukulu n'amasolo oli mukulu yaffe oli mukulu n'omubiri gw'oli mukulu yaffe oli mukulu n'amasolo oli mukulu yaffe oli mukulu n'omubiri gw'oli mukulu. Omukyala omulondemu omukyala omulondemu omukyala temagana omukyala amasamasa embe temagana omukyala amasamasa yaffe tebona bakwanya ffe omuzesa. Mukulu ddala Maria goli mukulu ddala Maria goli mukulu yaffe oli mukulu n'amasolo oli mukulu yaffe oli mukulu n'omubiri gw'oli mukulu yaffe oli mukulu n'amasolo oli mukulu yaffe oli mukulu n'omubiri gw'oli mukulu. Mukulu ddala Maria goli mukulu ddala Maria goli mukulu yaffe oli mukulu n'amasolo oli mukulu yaffe oli mukulu n'omubiri gw'oli mukulu yaffe oli mukulu n'amasolo oli mukulu yaffe oli mukulu n'omubiri gw'oli mukulu. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Beebaza okuteekateeka ekitambiro kino ate manyi mubadde mutambuza SAPPULE ate no si kutambuza SAPPULE wabula okutambuza obutuukirivu mu butwale eri abalala bamanyi Katonda waffe nga bwakola obulungi. Batenda kitambwe ali mukulu eyo. Wadde nva nga bagamba okutuuka Katonda yeebale. Awo nno kyetwagala okusaba era kyetubadde tukola mu mutima gwaffe kibeere ne mu bikolwa ate tukyongere mu maaso. Bakanga tosomesa bwe kiba kikola kimu ate si tteeka nti yonna yakumalayo kuba SAPPULE ennamba ebiri bikola 15 ate si kirungi kugisoma mirembe Maaliya nojjukira kaakaane mu kaseera ak'okufaako abamu mugisoma mufumba Maaliya omutuukirivu kapusa kuti kagenda mu nva kaakaane mu kaseera ak'okufaako oba osomedde bwereere Yesu atugamba mweggalire nga temuna kibataataaganya osome bulungi. Okusoma essaala si kusoma nnyingi mpanvu. Ffe twalinanga obuzibu awaka maama teyakitegeeranga naye ndooza embeera we yabeeranga nga ekyeggulo bamala kujjula mmere nebeera mu kasonda wali
naye obuzibu bwajjanga embwa nnyama sappulenga omaze wiiki namba tolya kanyama nasooka asimbula essaala era essaala ezo tezabeerangawo naye mukazi wattu Mukama musaasire yagenda yafa ye ng'amanyi tusoma naye ffe kitwasomanga tuba gwabeera nkaaka ne mu kaseera ako kwaga tumayi tutunudde awali akasefuliya era mbadde nzije emanjule ndaba abagiraagira kati abamboga balabe ebikola bayimuka naye omwoyo guli eri kabalaza emanju Mukama ffenna tukomyeyo atutuuse wano. Bikira Maria ono bwe tumulaba kati nga bw'ali wano si oyo ono Bikira Maria ow'ekitiibwa mwali mulabye ku mugole nga bamaze avudde mu kisenge oba avudde mu saluuni muzano ga si oyo abamukubye kopagaalo kopa woman earrings ibyo nga yenna akoze eki akyuse era kyobalaba n'abaana bato tibatunira musajja batunira omugole atuuse omugole alolera bbaawe naye tufune ekifaananyi kya Bikira Maria omukyalo w'omukyalo kati kino baakikuba kubanga yali amaze okugenda mu ggulu ate mujjukire mu budde obwo tiwaaliwo kamera kati nga boona otula ne batandika okunyonnyola omu n'abatume bennyininyini tiwaaliwo mutume yasiiga ebifaananyi alikanjero tiyasiiga bifaananyi tibaakola bifaananyi bya kamera naye baayogeranga ku muntu kati oyo omusizi w'ebifaananyi yasiiga oyo musajja w'amaanyi ennyo n'afuna ekifaananyi eky'omuntu oyo nga bagenze bamwogerako era kyova olaba yanoonya Yuda n'amubula nga banyogera Yuda omubbi omukumpanya papa kati ng'anoonya omuntu wa papa nga takola ki tamulaba naye ate ekyewuunyisa alina omusajja gwe yasiiga yamusiiga nga Peetero kati wayitawo emyaka ndowooza abanga 3 namuga ne wali omusajja wali afaanana Yuda genda omulabeko n'agendayo nawe ajala kusiiga nga Yuda okkiriza namugamba nzikiriza natandika okumusiiga namusiiga naye mu kumusiiga Katonda yali amuwadde omusajja oyo amagezi Maikanjero namuga naye ninga yakusiigako namugamba yowansiiga ninakusiiga nga Peetero kati mulaba olugendo olwo avudde mu Peetero agenze mwani mu Yuda abatambuza SAPPULE mwegendereze ojja kuva mu kutambuza SAPPULE otandika okutambuza mutuula kunga gw'omukongo ojja ku kyalo awo waliwo akisente awo otambuza musamize gw'omutambuza mayumba agakalaki oba akawungeezi ogendayo nojjayo akalagala nokatale kanuka kuli kano kajja kuloga omusajja katwale ovudde mu kutambuza SAPPULE otambuza ani musamize kati agenda okumusiga namugamba nakulabanga Peetero agamba nti ye olaba okukyuka n'okukkiriza bikola ki bikufaanana naye Bikira Maria ono tumutuulire ng'omukazi w'omukyalo ddala atambuza ebigere Mukama gwe yakwatako n'amufuula ekitiibwa kati batugamba olumu bwe yagenda okukyala Elizabeth ekikolwa ekyokumeka ekyokusatu ekyokumeka ekyokuna ekyokubiri Maria akyala Elizabeth muganda we kati nga mulaba tuze twambuka bwe tutye wano Elizabeth yali atudde wano n'alengera Maria nga ajja atambula batugamba muse yaki ensozi yagenda alinnya bwati ensozi kati yamusanga atudde ku lubalaza jjukira Katonda alina ebyonyo byakolera abantu ebitayinza kutegeera Bikira Maria yatazaalangako yali mbeera n'afuna olubuto agenze we Elizabeth muganda we Elizabeth obukyabirawo mubulamu bwe naye tayitafunanga kuki ku lubuto kati bagenze okwewunaganya atazaalangako n'omukadde bombi balina embuto terina omwalina experience yakuzaala
omu mukadde omu muki muto. Naye Katonda ye ebyo byabikola ffe tusobole okutegeera amaanyi ge ate n'ekisa kye. Kati n'agenda ng'atambula alinnya ku lusozi. Kati byatuuka n'alaba Elizabeti nga mukoowu. Bwe baali banyumyawo namulaba nga mukoowu, ndowooza olubuto nga lumukooyezza. Namugamba leeta okutuuko, leeta omutwe gwo. Mariya yagamba Elizabeti, teeka wano ku lubuto lwange. N'ateeka bw'atyo olubuto lwe omutwe ku lubuto lwa Bikira Mariya. Batugamba Elizabeti n'awulira emirembe. Omutwe teyaguteeka ku Bikira Mariya, yaguteeka kwani? Yesu. N'awulira emirembe. Bw'aba balina abakyala, bw'aba balina abaami, oyinza okuteeka omutwe ku bbaawo n'owulira emirembe. Oba oyinza okuteeka omutwe ku mukyala wo n'owulira emirembe. Oba oli omutima tu oba kati agenda kuŋŋamba tu. Ate batugamba bw'oba oyagala okumanya omwami wo oba ng'ali mu ABCD ey'omuliraano akutambula gwe kamula akatunda okateeke wano omuyite, mwami jangu nnyo katunda anywe ku mugaye, ntusaba kuteeka mutwe gange ku kifuba kyo. Oteekeko omutwe kati omubuuze, naye mwami saala oyo kasita omutima gusigala nga gukuba tu omanya talina buzibu. Naye mwami naye saala oyo toddamu kumubuuza kirala, genda osibe ebyo byokola eki, tegusobola kusigala nga bwe gukola. Bawadde eddagala lya bwereere. N'amuteekako ku mutwe n'awulira ng'omutima gukoze ekyo, yenna akkakkanye. Abooluganda tulese Yezu maka gano, nammwe mwena gye muli. Twagala muwulire emirembe. Manye okusoomozebwa kungi, ate tera alina kusoomozebwa. Ate ekisinga okuba ekirungi okuba n'essuubi. Ensi eno ogiraba kano talina pulaani yo nti gwe ogenda kukoma bukomyawo. Era bwebanga ekoma ku gwe ng'ateekawo abaana ng'efubutukira mu ki? Obaana. Oba ng'akuwa omwami ng'efubutukira mu baana. Oba omwami ng'amukuggyako, oba omusajja ng'amukuggyako, osigale weka, ate pulaani esobola okukola ki? Naye okukitegeera bwe buzibu bwakyo. Bikira Mariya ne Elizabeti tibaategeera bya Katonda, naye ne basigala nga bamwesiga. You could imagine omwana w'emyaka 16 kuba Bikira Mariya yali emyaka 16 amaze n'okumwogereza. Kati pulaani giveeko ogenda ku ya Katonda. Mujjukira Zakariya ziba omumu. Bw'agenda mu kigo alongoosa, mukyala we Elizabeti alina olubuto. Tomalira biseera. Kugamba ne Elizabeti yeetunuulira ne Zakariya nga malayika ze. Emyaka 9 tebeetunuulira bati. Ne Elizabeti yeetunuulira nze nfuna olubuto emyaka 9. Kyali kibaddewa. Bw'obanga olina ky'osaba Katonda okutuuka myaka 9 gano nakifuna, tandika okweraliikirira. Nejje bati teginaba kuwera, toggwamu essuubi. Pulaani ya Katonda ate efaanana ng'omuntu omukyala atunga ekitambaala. Bw'amala okukisiba bw'ati oba bakayita batya akantu tebasiba mbwe bati, akawuzi n'akireega bw'ate n'atandika okutunga. Bw'aba atunga ggwe olaba biki? Eno olaba ki? Biwuziwuzi nga yatunga eri. Ekimuli kiri luddawa? Katonda atunga, ali mu kutunga pulaani yo.
kati golaba biki naye one time agenda kukola bwati akole bwati era omukyala bwakola bwati agamba bulijjo ntungira pulaani yange simanyi eneetuuka ddiza tumbuuza nange simanyi sinze nakutonda naye ng'ejja kukola ki sigala ng'olindiira Omukama ajja kukola ki ajja kukola. Awo nno Mukama tumusabe nga bwe tutambuza SAPPULE eno si kugiggalawo tugaddewo SAPPULE naye tusigale nga tugisoma. Maama Maria atukwatireko abaana baffe emirimu gyaffe amaka gaffe obuzibu bwaffe okusoomoozebwa obulwadde wekyokya no mu maka ajja kutuwanguza era atukuume mu kwagala. Tusabirenga Faawo tuyagalenga Omwana wo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Nina Katonda ninenema eyakuzala yakutuwa. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Omukama abeere nammwe. Katuweereze omugaati n'eddiini ogw'ekitambiro Omukama kyasiima. Mukama tusabe ebyatezo byaffe twategese mwanjulire. God our Father, hear our prayer, hear us for His Son. The Holy Spirit, hear our prayer, mercy on your people, Lord. Tusabire ekitaffe Papa omutukuvu, abeepiskoopi basasoti bannadini n'abasomesa, Mwoyo Mutuukirivu abayamba okulangirira obulungi, amawulire agasanyusa, era okubeera abajulizi mu byo Yesu by'atuyigirizza. God our Father, hear our prayer, hear us for His Son. The Holy Spirit, hear our prayer, mercy on your people, Lord. Tusabire baganda baffe ne bannyinaffe, abasomye rosaali emirembe Bikira Maria, mu mwezi guno Omukama atuyambe tufune byetwetaaga. God our Father, hear our prayer, hear us through His Son. The Holy Spirit, hear our prayer, mercy on your people, Lord. Tusabire amaka g'obufumbo obutukuvu, Omukama bw'okutegeera okuyitibwa kwabwe, bafuna okufuna bulungi okuyitibwa kwabwe nga kuyita mu sakramento ery'amakrimu. God our Father, hear our prayer, hear us through His Son. The Holy Spirit, hear our prayer, mercy on your people, Lord. Tusabire bannaffe bonna abeegomba okufuna obufumbo obutukuvu, n'omuyinza w'alinda n'onteremu, atuyambe ng'ayita amaka amatukuvu agalya Bikira Maria, Yesu ne Yosefu. God our Father, hear our prayer, hear us through His Son. The Holy Spirit,
on your people, Lord. God our Father, hear our prayer, hear us for His Son. The Holy Spirit, hear our prayer, mercy on your people, Lord. God our Father, hear our prayer, hear us for His Son. The Holy Spirit, hear our prayer, mercy on your people, Lord. Wetuyambe ayi Mukama, otuwe byetaago byaffe. Wetuyambe ayi Mukama, otuwe byetaago byaffe. Wetuyambe ayi Mukama, otuwe byetaago byaffe. Ayi Katonda amanyi obulamu bw'abantu nawe tulina okusoma okusaba mu kukkiriza okwanjiriza mu kitangazo kino otuwe tuweereze wa Kristo. Abooluganda, kino kye kiseera tujjuze Omukama ebyo by'atuwa. Utukuze ewe Baba Mungu, utukuze, haleluya. Kwani Yesu mfufuka ametulalika, haleluya. Utukuze, utukuze ulimwengu, haleluya. Utukuze, utukuze ulimwengu, haleluya. Tumepokea mkate na zao ya mashamba, haleluya. Ndivyo wanyama kwetu ya wema wako Mungu, haleluya. Utukuze, utukuze ulimwengu, haleluya. Utukuze, utukuze ulimwengu, haleluya. Ituna kupiga mkono ya moyo, haleluya. Jalie tuwe kwetu chakula cha uzima, haleluya. Utukuze, utukuze ulimwengu, haleluya.
bipite byange byonna bibyo ebirabo byendese bibino nga biva mu kutegana kwange omutima gwange ng'ebyendinoonya biba bya ttendo ebyennaku n'ebyessanyu taata mbikuddiza byonna obunafu bwange n'ebinnema n'ebirabo byendese ojja ku bugagga bw'omukama wange gwe n'ongagawaza ebyo byempite byange byonna bibyo sigiriza nange okutola kw'ebyo byampadde mbikuddizenga sigiriza nange okutola kw'ebyo byampadde ng'akawaza abalala yanzizanne yanzengeyezo kyali anemwedde yanzisa enenezo yanzisa anesimye yanzizanne yanzengeyezo kyali ondetedde yanzisa enenezo yanzisa enetaga yanzizanne yanzengeyezo kyali Yazisa, Olipate, Yazisa, Nanesimye, Yazisa, Neyazeke, Sojali, Ulandogo, Yazisa, Namasinga, Yazisa, Nanesimye, Yazisa, Neyazeke, Sojali, Ulanani, Yazisa, Ancestali, Yazisa, Kama tukwegayiridde tulokole embi wonna tuyamutule mu ddembe tugirire ekisa tuune ekibe ennaku zonna tebenkera atali kutabukana kumu nga tuyinza okwesima kuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe kabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba tunobu nti mbalekedde mbadde emirembe gyange totuna bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekerezyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bwe wawanga nolamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Fuula omukutu ogw'eddembe fuula omukutu ogw'eddembe fuula omukutu ogw'eddembe mukutu ogw'eddembe ogw'eddembe ayi Mukama buli wantu tuseewo okwagala kwo. Naye nga bwe nayogeddeko mabegako tusigala tusoma SAPPULE. Ey'okutambuza tujja gikolanga buli Lwakutaano ng'enkola yaffe bweri. Buli Lwakutaano tutambuza SAPPULE naye nga buli lunaku omuntu yandibadde asoma SAPPULE nga ffe abewatugamba. Ow'ebyesoma tulyanziza Father Munge Arthur tukwebaza olw'okukkiriza n'ojja okutuwa ekitambiro kya mmisa mu mwezi guno ogwa SAPPULE. Tonnya Bikira Maria byatukoledde bingi era nsaba tunaba tuwa obujulizi bannange atasomye SAPPULE batika nsingo
naye mbasaba kati titukomye omwezi n'ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu tugenda kubanga tukola ki tusoma sappule. Nja kusaba omwami w'amaka gano mwami Lugonvu taata omuke asobole okwaniriza kubaala mu maka gano n'abantu bonna ekiddako nsooka okwaniriza Father ate abeera kojja wange ab'engabi be banzaala ndowooza owulira amaanyi. Njagala okwebaza musomesa waffe atukulembeddemu olwaleero okututeekateeka n'abakulembeze b'ekereziya naffenna abakristu abannakabiso n'abavudde mu bitundu eby'enjawulo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu naye twabadde tumaliriza sappule n'enganti kati bampambye kano tegakyali maka gange efuuse ekereziya olwaleero naye nga ndi musanyufu gwe mulundi gwange ogusoose ndowooza okwaniriza Father n'okwaniriza emmisa yonna mu maka gange okutandikira ebuddo gye nasooka ndowooza nti ndowooza babudde lwakuba waali wafundafunda naye njagala kwebaza abakristo ab'ennakabisa abatwaniriza Father nkuloopera nti mu ekereziya ze mbaddemu nakabiso yanjawulo eyagala eyaniriza buli muntu mu kiti kye kasita baamanya nti munaku munnaabwe yatuuse ne baga nti funakatebaawo era nzikiriza Father nti omulimu gwaffe gwe tuliko ogw'okuzimba ekereziya yaffe ogubaako wetuuka gujja kutambula. N'olwekyo mutabani wange bwe yankubira essimu n'aŋŋamba enteekateeka eno nasooka n'entyamu mu kaseera kano ak'ebyenfuna nali n'abaana bange mu woofiisi egyentuula ne mbagamba ne bagambye nti waka wagenda kubaayo ekereziya. Omu ku batabani bange olunanga nti ng'ofuuse w'amaanyi kati nze kwe nali ndabanga okutya ne mbulabanga obuwanguzi nzaani. Bagenda okuŋŋamba mutabani wange nali nfuluma nga ŋŋenda Dubai nga nyina bye ŋŋenda okukola yeetaaga ssente. Mutabani wange naŋŋamba naye kaakati ssente zonna ogenda zoonoonera Dubai ng'ate bagambye nti olina okuteekerateekera Mukama. Ne nsalaasala bajeti naffe twebaza omutonzi olw'amaanyi g'atuwadde olw'omukisa guno gw'atuwadde omulimu gwe tuliko ogw'okuzimba ekereziya neeyama nti nja kubeera kitundu era mu byonna munzikirize n'olwaleero ndowooza Father yongere okumpa omukisa ku gundi yange ndowooza nyinayo emitwalo 5 nyongereko emitwalo gyange 2 ate Father agiwa omukisa gyekubiseemu emirundi nga 10. Nange abasajja abansomoza eyo gye mbeera bakulu bange Abasteban Tube baani ogenda okuwulira nti ntonye trailer ya sementi abasajja bakikola batya nange nsofuna obusobozi obuoli awo bange erijjame nti ntonye obukadde 20. Olwekyo nja kusaba nakakufulidde we tuli wano bintu byatabuse omukulu gwe twalinda ku ssande okutunnyonnyola ekiddako yaga nti nange sirina kyakwogera nembuuza kati data waffe gwatumalidde n'amasannyalaze nga tatuwadde eggezi n'obudde twandirabyemu BBS yaffe naye nga neyanza nnyo neyanze Mukama omukisa tuwe eby'endimu byo n'ebyokukola amakaago n'abaana bo okusigale bulijjo naffe tumukolera naye gyatukolera bye twegomba Paatiri mwana mutuukirivu. Eri gye twakulira ekimu ku kyantwalanga ebutayonja nze nzaaba busubi ng'ekintwala ebutayonja kufuna mutwe
ogw'omujja omanyi ye bukojja akajja atona abakojja bwe twakula bakojja nga buga nti twakuwanga naffe tuwe naye ulire nabawanga ate nga nfuna omukisa n'olwekyo kojja kuluno nze mba mpa omutwe nja kusaba munzikirize nyingizeeko Father n'abakristo abamu ne musomesa waffe ne musomesa eruyi eri ssentebe waffe mu nnyumba nange enjoyo okusulako mu kalina Father Uliwenyanga naye Mukama mpa kalina ajja gikuwa. Amina. Nange yagimpe kate nsula mu kalina. Obona abanyuza kasitola ako bunatuka olubaawo muze yateeka olubaawo awaka twali tujjudde mu nnyumba enyumba mutwasulanga musulamu enkoko bikeebi mugikuka olubaawo kanengamba muzeeyi ndi mu kalina mama nangamba mwana gwe tulisulako mu kalina awatyo tukuba ekikemu kyembagambye bannaaye nti Katonda ye pulaani ze tizikola ki mama kyeyagaana okukkiriza ate kati kyenkola ki naye taliiwo nalibadde mu bubuga ne mmulya ne mugamba mama olaba ekintu kyewaawakanyanga banange banaye mwami Lugonvu nange seeyanjidde abasinga bamanyi omusomesa w'emabanga naye ow'ebyensoma yankuuma Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Onsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezi